You shoot the arrow, baby, straight to the heart. Ogenda notunulira anze nensa balala. Yes, tukwaniriza natera kumukitugwa fe omuganzi. Gomanyikidwa nga Uganda mukamoli amanya neddobozi bampita ntambi chimso number one rich boy Maxudi Junior. You shoot the arrow, baby, straight to the heart. Bakaise malamu. Kamusajja mukulu amanyikidwa nga Pius Mayanja. Mpola mpola obumu ku buyimbi bwa Uganda obukyasinza okuba nti butambuza bana Uganda. Akayimba ako kagenze mu record mu Kampala Uganda. Halwero mu kuluyimba olwakasoko okubeeranga mu audio nga luyingiza emitwalo 3 ku YouTube. Kikulaga nti number one Pius Mayanja akoze nnyo guno omwaka. Akayimba bakayita malamu, video bagikutte dda ne mukulu we amanyikidwa nga Dr. Jose Chameleon Kogata ne Wizo Manizo. You should dare baby straight to the heart. Nkawerezako buli omu alina omwagalwa we mugambe nti baby wansensera, baby nkwagala, baby gwasinga. Bino byonna tubikola, bino byonna tubyogera. Waliwo abatandise okuba nti bakaaba mu nsonga z'omukwano. Abamu tebabitegeera, abamu bagenda kuba nti oboolyawo betugana okwetuga. Ngenda kusiga ku billboard, ngenda kuteeka ku billboard kipande nkutimbe yonna yonna nkulange. Nga Nina Rose yakamala okuba nti introducing musajja mukulu amanyikiddwa nga Andre ewaabwe wali ekireka. Mutala mukulu amanyikiddwa nga Angela Katatumba. Bambi omutima gugenda kuba nti gumwabika, bambi amaziga gayitamu, bambi mukyala wattu takyabitegeera. Omukyala ono yes takyabitegeera. Nkugambye you shoot the arrow, baby straight to the heart. Ngenda kusiga, ngenda kutimba ku billboard kipande Andre on the beat, Andre on the beat. Ali taken. Fenna tukimanyi gwali eyo nze naawe ampuliriza, gwe naawe ali eyo ampuliriza nze naawe tukimanyi bulungi nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre emabegekaawo baavaayo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angela Katatumba ne bavaayo ne batulaga nga bwe bali mu mukwano ogwa ddala. Wanono Andre yali amaze okuba nti addampinze oboolyawo abakyala abaali bazze mpolampola ng'abaagalako ng'abaagalako n'okuba nti beewako mpola mpola. Andre nga amaze okubikola byonna, Andre nga amaze okukola buli kimu kyonna ekyekisiru kyonna nga agamba abikoze abimazeyo. Yagenda mu maaso n'okuba nti agwa mu mukwano ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Angela Katatumba. Katatumba yavaayo n'agamba nga bali mu mukwano ne Daddy Andre. Wanono abatunulizi b'ensonga zeewala bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba mu ttoki nga bagamba nga balumiriza Angela Katatumba kuba nti yali mukulu ku Daddy Andre. Ng'oli bwe yagamba nti eddobo olinfumita ku mutima. Bw'obalyawo bana babiri baali bagamba nti ekyabagatta bonna bonna gwali mukwano ogw'ekimemete. Wanono Angela Katatumba yagamba nti ab'ebigambo bakufa, ab'ebigambo ow'ennugu wakufa kuba ye yakutte musajja we n'aba nti amwanjula, musajja we amwagala kuva ku ntobe y'omutima mpola mpola. Waayita Mbale ng'olwo nno waliwo omuwala amanyikiddwa nga Nadia Rania eyavaayo n'alumiriza nga Andre bwe yamukaka oba yali ayagala okuba nti amukwatira akaboozi mu studio. Wanono Angela Katatumba yavaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Bimu byali bisaana, ebimu byali tebisaana. Wanono wetwava netegera n'okutegeera nti oboolyawo Angela Katatumba ne Uncle Daddy Andre Bojambo Andrew bakitadda. Wanono nga Andre alumirizwa okuba nti yakwata omwana mu studio oba muyimbi amanyikiddwa nga Nadia Rania. Katatumba yavaayo n'agamba nti Andre tamutegeera. Andre yayinza okuba nti alinamu n'akawuka mbu yamugamba bagende beekebeze. Omusajja ono n'agaana mbu ola alongo baali tamanyi life status yono omusajja n'amugamba oboolyawo tugende twekebeze. Omukyala ono mukusaba Daddy Andre okuba nti bagenda mu kyuma oba mu ddwaliro beekebeze. Mu Daddy Andre yagaana. So n'olwekyo Angela Katatumba yasalawo okuba nti oboolyawo akitanga akivamu era yagamba nti ye ne Andre tebasobola kuba nti oboolyawo babeera bonna. Andre yes Angela Katatumba yavaayo n'agamba nti obulamu bwe yatandika okuba nti yewalikira omusajja ono atayagala kugenda kuba nti amukebera akawuka ka siriimu. N'atandika okulowooza nti oboolyawo Daddy Andre mulwadde. Wano nno abawala baavaayo nga
basatu nga balumiriza Daddy Andre okuvaayo kuba nti obalyawo abasiga akawuka ka sirimu. Bwano twabibuuza ku Angela Katatumba yatandika n'okuba nti yegana Andre n'agamba nti yamuta yagenda yes talina kyatugamba. Wano nno byonna babikola nga bamaze n'okukola akayimba obalyawo akatunze nnyo Angela Katatumba ku mulembe gwaffe. Akayimba kano bakayita Baby Tonerabira training the all of these Atlantic holidays wano nno Tonerabira bwe mukuyimba obukyasinza okuba nti budigiza bannayuganda. Angela Katatumba yagenda mu maaso n'okuba nti asuulawo Daddy Andre. Daddy Andre yagenda omaaso n'okuba nti searchinga for the new love, searchinga omukyalo oyo asobola okuba nti amubeerawo mu mbeera yonna. Omukyalo oyo atasobola okuba nti awuliriza bigambo by'abantu. Omukyalo oyo anaabeera loyo. Omukyalo oyo ataayende. Omukyalo oyo ataamwagala olw'okuba nti Daddy Andre wakabi, Daddy Andre awandiika, Daddy Andre oba biki. Omukyalo oyo asobola okumuwa nti omukwano gujjudde mu kuba nti Daddy Andre agenda mu maaso n'okuba nti anoonya omukyala. Ya finding a love omukyala mukulu amanyikiddwa nga Kakunda Rose. Omukyala oyo si mulala bamuyita Nina Rosebud. Nina Rose yagwa mu gapu za Andre mpola mpola. Andre natandika okuba nti ayingira system era nga twamaliriza nga system bonna bagiyingidde. Nina Rose yasobola okuba nti naye adropping obalyawo abasajja bali afunye ne bakyalibe bonna abali bamukubako mpola mpola okwali Manizo Wizo Manizo n'abasigaddewo bonna anagenda mu system za Andre era nga Andre yatandika okuba nti akwatamu. Bano nno bekwatamu ebyaddala. Bano nno batandika okuba nti beyagala. Bano nno Nina Rose yashootinga arrow straight to the Daddy Andre's heart n'aba nti amaze okuba nti ayingira system era nga ne Nina Rose yasobola kuba nti atakinga Andre for granted. Yes yasobola okuba nti obalyawo omusajja mukulu mukyala mukulu natandika okuba nti ayingira system mpola mpola. Nina Rose mukuba nti atakinga Daddy Andre for granted era nga ne Daddy Andre bamaze okuba nti bamushootinga arrow straight to the heart. Daddy Andre bagenda ne Nina Rose ne basala okuba nti obalyawo bakimakinga official. Recently over the weekend bano ababiri basazeho okuba nti beyanjula era nga kino kyonna kyawedde butalatibu bekubye embaga kyabadde kyatabu. Wano nno bino byonna babikola kumbe nga ne Angela Katatumba omutima gumuluma ku lunaku lwaleero ku mukutugo gwa Instagram. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Angela Katatumba avuddeyo nagamba nti nze sibitegeera. Angela Katatumba avudde nagamba nti what a shit but ngagamba nti byonna byakola takyabitegeera. Omusajja bwe yali asuubira nti obalyawo amuleseewo tasobola kuba nti afunayo amwagala. Omusajja bwe yali asuubira nti obalyawo amwekyanzeeko ajja kusobola okuba nti adda ajjali. Omusajja bwe yasuubira obalyawo talina future. Omusajja bwe yasuubira nti obalyawo tasobola kuba nti afuna mukyala mulala amwagala, tasobola kuba nti agwa mu mukwano. Omusajja bwe yali asuubira nti agenda kusirana obalyawo abeere ne broken heart. Omusajja yasobola okuba nti yeegumya n'afuna omukyala omulala. Twalabye ekifaananyi kino nga mukyala wattu amaziga gamuyitamu, nga mukyala wattu bambi talina nakyagamba ggwanga, mukyala wattu ng'ali mu birowoozo ebyaddala. Agambye Mukama bambi nyamba nguma. I can't believe what I see. Sikikkiriza nti Daddy Andre agenze ne Nina Rose. Nina Rose yankoze bubi. Nina Rose wankoze bubi. Daddy Andre wankoze bubi okuba nti onsuulawo. Bino nno Nina Rose like Angela Katatumba mu kuyingira ne Daddy Andre mu mukwano. Angela Katatumba yali alowooza nti obalyawo ayamba Daddy Andre okuba nti amwagala. Mbu alinamu ku busente obusikire n'obusente balinamu obutonotono. Yali asuubira nti obalyawo Daddy Andre agenda kubeera mu mukwano ng'abaza busente be. Kumbe nga Andre naye agenda mu mukwano ng'anoonya mukwano ogwaddala. Mukazi oyo natandika okuba nti amujoga n'okutandika okuba nti amwendako mu bantu. Andre natandika okuba nti anyiga. Andoke kusalawo okuba nti anoonya oba asakinga for love endala mukuba nti bamwenzeeko obusungu bumukutte. Musajja wattu takyabitegeera byonna byonna mpola mpola. Daddy Andre yasobola okuba nti yeegumya n'agenda n'anoonya omukyala omulala n'afuna omukyala obalyawo asinga ne kwolyo bwe yali akaabira. Omukyala ono gwe yafuna si mulala bamuyita Kankunda Rose oba Kankunda Rose, si mulala bamuyita Nina Rose. Wano nno bonna yes batandika okuba nti betegeera mpola mpola era nga wetwogerera Nina Rose ali lubuto lwa Daddy Andre. Bamaze okuba nti bayanjula, bamaze okuba nti bagenda
agenda mu bakadde Angela Katatumba amaziga gamuyitamu agamba nti nakola ensobi nnyo okuzannya mu boyfriend wange n'okuba nti obali awo muzaala wazaala n'okuba nti muyisaamu amaaso nakola by'okuba nti nyenda ku Daddy Andre bwe yakitegeera musajja wattu yatandika okuba nti akyuka sikikkiriza nti Andre yansuddewo nafuna Nina Rose sikikkiriza nti omusajja ono yasobodde okuba nti yes ansulawo nafuna Nina Rose wano engambira abakyala bonna abali eyo n'abaami abali eyo omuntu yenna gw'olina muwe ekitiibwa omuntu oyo wagezako kubeera eri real gy'oli beera real eri gy'ali because true love is hard to find tobeera desperate kufuna byotalina tobeera mu relationship nga togenda gifuna ng'osuubira ogifunamu ebintu ebyenjawulo togenda mu relationship ng'osuubira ogenda gifunamu bugagga ogenda givugamu emmotoka egenda kukyusa abeewammwe agenda kukolera ebintu ebyakabi egenda kugulira ebyo byotalina genda mu relationship egenda okuwa emirembe ng'omuntu oyo omwagadde okuva ku ntobo y'omutima gwe bangi bakola ensobi ne bagwa mu mukwano ne batandika okuba nti basuubira ebintu bingi mu abo bye baagala kumbe bamaliza okuba nti ng'abo bali awo abantu ebyo be baagala tebabirina kwe kutandika okuba nti bakyuseko mu kupapa abantu abo bagenda ne batandika okuba nti obali awo batandika okukola obwenzi n'okwenda amaliriza nga omuntu gwe yayagala atandise okuba nti akyuka mpolampola ne nannyini yo gw'olowooza mbu obikola obali ate abitegeera n'abitegeera kwe kutandika okuba nti obufumbo bufuba relationship efo era mugenda kwesanga nga muze ku ttale otandika ogezako okuba nti onoonya gye bayita true love nga tokyagifuna otandika okubeerawo nga weegomba yes ng'olowooza nti oba oli awo omwami anakuddira naye nga tokyamufuna tandika okuvaliwinga omuntu gw'oyagala tandika okuvaliwinga abantu abakuli okumpi tandika okuba nti orespectinga musajjawo oba mukyalawo mpolampola when you do that omukyala tebajja kumubba ebiviiramu Angela Katatumba okuba nti asuulibwawo kulowooza nti yali wakabi yali more important than Daddy Andre. Daddy Andre naye yasooka okuba nti yeekuŋŋaanya n'atandika okuba nti obali awo afuna omukyala asobola okuba nti amugendamu kwe kufuna Nina Rose. Bwe twogerera omukwano gubasaza mu kabu bano nno ababiri beeyanjudde. Bampita Ntambi Kimso na Rich Boy Maxudi Junior. Genda ku Facebook tekamu Ntambi Kimso ojja kuba nti onfuna. Genda ku Twitter tekamu Kimso 16 ogenda kubeera nti onfuna. Genda ku Instagram nkozesa Ntambi Kimso 5. Genda yo follow me ojja kuba nti onfuna. Then ku TikTok onkozesa Kimso 16. Bye bye for now.